Patricia Worship Music ekutusaako. Patricia Worship live in anawulira concert nga 23 August ng'ambo mwezi ogw'omunaana ku Emerald Hotel Bombo Road okulira na Bible House. Patricia Worship atambudde n'emikwano gye Pastor Wilson Bugembe, Jean Peace, Apostle Jonathan Babara, Joan Ndichirya, Kenny B, Aida Sanyu, Damasco Sesanga, David Mugabi n'abalala bangi nnyo. Tugenda kusinza eggulu like. Gwe wenna ng'omanyi nti Mukama akoledde ebirungi, jangu tumusinze, jangu tumwebaze. Okuyingira omutwalo gumu VIP emitwalo 5 ate mu ababedde ba Yesu emmeeza y'akakadde kamu kokka. Sente zinava mu concert eno za kuwagira omulimu gwa Mukama ekapeke busunju. Patricia Worship live in concert ewagiddwa Salt Media, Femunyo, Bless Gospel Promotions, Alma Red Recruitment Agency, Forever Media, a Hair by Pat, and Nansana.